Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nyabu wangi sebo nkulamusizza mukyala Robina kale mukwano nange nkulamusizza nnyo sebo oyogera ne Kadima ku Bukedde FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga nalabye message wano ng'ogamba nti tukubireko obulamu buli butya mukwano nasabye munkubireko nga nina ekizibu kiki mukwano munnange ekizibu kyenina mukulu Kadima mbadde n'omukozi era omukozi n'agenda mu nnaku enkulu naye mukwano okuva we yagenda nkubira omukozi essimu takwata nze ndyawo sikyabitegeera simanyi lwaki takwata kyovola nti nzirukidde gye muli ndaba oba osobola okunkwasaganyizaako nonjogerako naye manyi oba akomawo batakomawo ofuna omuntu omulala yagenda mu nnaku nkulu kati gwe omukubira agamba atya omukubira takwata bane nze simanyi nakumanya Betty tali simulambulukufu kubanga yaŋŋamba agenze kulya nnaku nkulu zokka wamala okulya ennaku enkulu akomewo naye omuwala mukubira takwata takola atya wakutte akubuzaabuza kugaba binaku gaba biri tagala muntu annya ate ansiriwaza kyovola naddukidde gy'oli kakati tukole bweti mukyala Robina omwana ono mumaze naye ebbanga ki nja muyita mwana simanyi myaka gye naye engeri gyali omukozi ewuweera abeera mwana omaze naye ebbanga ki maze naye omwaka mulamba mwaka abadde nga tagenda kuwaabwe kulya ennaku nkulu ennaku ekukulu gye yaŋŋambye gyagenza okulya ewaabwe ennaku kakati obadde omuwaseera emmeka mbadde muwa emitwalo 5 bweddu 5 sebo kakati tukole bwe tuti saategedde nti yensonga sandikubidde kuba munaye abantu balina ebizibu bingi ku reediyo wano biki bendeseewo naye ensonga y'omukozi nyangu nnyo mbadde nsaba buliriza mbadde nsaba okwate ekkubo omukubira amasimu bw'aba takwata ofuna omulala ate okukiza ku reediyo ate tumukubire simanya bikya nangomuntu akomewo nsonga ndabanga ennafunafu mukko nsonga kye nnafaawo anti ensonga ennafu yey'okutunda kufa aba reediyo mbu tukubire omuntu essimu omukozi wo omanyi kitegeeza okubeera nga tolina mukozi nga tolina ebyokukola ensonga gy'oyita ennafu ssebo anti ensi yonna terina bakozi si buli omuntu alina abakozi tebaagala njagala okay kakati nsaba tukole bwe tuti nsaba okimali obuntu obutono obwo mubwemaliranga bannange buleme tumalira budde oyagala kummanyira oba si kumanyiira ntaddeyo obudde bwange nzija nkulajjanira onkolere kinjagala ate oli mukunsirwaza omumanyira bumanyizi mbu n'obusonga butono gwomanyi kitegeeza okubeera ng'olina omukozi n'agenda nga takomawo n'omukwira amasimu nga takwata omanyi kitegeeza anti n'agenda nga takomawo mbadde osooka owulirize Robin onyoose mpuliriza nange mpaka obudde ompulirize omanyi bifaanana bitya gwe wakulirawa nsaba igwe wasindikidde message tomanyi gye yakulira gwe n'obeerawo nga tomanyi ekyo kiba kizibu ku muntu kiba kizibu naye si ekyamaanyi ennyo kuba waliwo abantu bangi abalina ebizibu nakyo kizibu bwe singa okeera ku makya n'oba n'omukozi n'agenda n'atakoma oba ogenda kukola otya nate olina okugenda okukola nanti kati nsaba tukole bwe tuti namayanja wamma tukole tutya yogerako naye naye nze madamu Robina mbadde ndowooza wamma mukwano obadde ogamba otya nze ndowooza wandifunye omuntu omulala oli waba tayagala kudda n'omuleka kati wulira n'ono ate bw'ayasaamirira ndi mukugira oli ati nawe oyasama bwasami tolina nsonga nkulu nawe gyompa olyawo madamu Robina nti nange olaba ndi mukyala nga ggwe ate mmanya nti ewaka waliyo abaana naye kati wonoosigala ng'olondoola oli mbadde manyi nti oli mukyala munange ogenda kutegeera ensonga naye nawe oli musiru naye tovuma ate lwaki sibavuma mbabulira ensonga zange muli mukunsiriwaza okuvuma tekugenda kuyamba mutwale eri kwebuza amagezi wetaaga mukoba kawowo mukamwa kumaani nagenda akawo kawe nnyoko mama kale mama tweyanzege nnyabo temulina amagezi tulina naye tetujja kukola nga gwe bweyagala olabatuzenga mukukubira otukubanga temumanyira kyova olaba n'omukozi oyo alabika yakkooye kyova olaba yadduse n'agenda eri twala eri gwe manye ebbanga lyemaze naye bawo gyali okole ki tweyanziza nnyabo ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi bannange mwebale nnyo tusiimira ddala kale namayanja mumuwulidde omukyala kyatuwadde kibayita okutula dabolo naye ng'ate nze ndabanga omujega kubanga ekyo kyennyini kyakoze kyongera okwoleka lwaki omuwala oyo abadde akolewe teyakomyewo naye bannange oba abantu abamu bakulira wulira oli mu leediyo ngagadde oli awo kyokka ebigambo byofulumya mu kamwa tebitegerekeka naye bannange nze muwuliddewo nga lumu
engamba ono wagera okukomekereza tebigenda kuba birungi kira n'omukozi amukowa n'empisa ze bana nga mulabye n'abo abantu abo batalina mpisa bamansigade ndi Angel no Dubai mwebale okuweereza webale nnyo Angel gabugoza ogambye ota ali ku radio ki kale najabaleko wano nakusanyikira message nga njagala onoonya abaana bange abaana yemwe benjogerako si saawa zino musawo babiri emengo nedda sisiimye saawa zino wanji Kadima mwebale kuweereza Anifa Powers ezana Kadima oyo mukyala atuleke omukozi we yali aveewo yatwala kyekikye y'abantu bakyakolera egyo emitwalo 5 gyaleekaaniramu muwulire nno waatuleekaanira kale abantu muli bakawumuko olwaleero okusinziira ku byempulira kandabwa wano Jennifer agamba ki wanji wazigenze kitama bale kutuweereza bamikwano mama Maya naye oba abantu bakuze ku baana sinange nina eyanjesamiza lwa ssente zange naye bannaayo Mukama yansinga okumanya ebintu bino kati webale tuweereza badiya kale webale nnyo webale ddala mukwano mama Maya tusiimidde ddala webale kubanga ovudde n'oteesa obulungi bwotyo tukasiimire muno kale tetusobola kubanga tusukako nnyo wano twagala okubeebaza banafe okubanga mubaddeko